kakati nazzi kuno mu Buganda wano wabangawo okukuma ebyoto. Omuntu yenna Omuganda bw'ayogera ekyoto ebintu bingi bikugira mu bwongo gamba ng'ekyoto ekifumba oba ekyoto ekikumibwa mu lumbe. Kyokka ku mulundi guno si bye tugenda okwogerako ng'essira tulitadde ku kyoto ekikumibwa n'ekigendererwa eky'okubuulirira abaana n'abazzukulu. Edda yali mpisa y'Abaganda nga buli njuba lwegolooba olwo ng'ebinakozesebwa mu kukuma ekyoto okugeza ng'enku, essanja n'ekibiriiti nga bissibwa kumpi. Abaana baakyesunganga nnyo olw'ebyo ebyabanyumizibwanga ng'engero ezinyuma, ezitiisa, ezennyamiza, ezizzaamu essuubi n'endala nnyingi. Kati okwongera okunnyonnyoka ebyoto bino twabisizaamu ebigere yogayoga mu ssaza lya Ssaabasajja Ssingo mu Mityana kasita twakitegedde nti bye bimu ku bintu ebikolebwa nga bajaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja. Obutakulwisaayo ku mulundi guno tetwasobodde kulaba baana nga bwe gwabanga edda. Obwedda abavubuka be tulaba era ng'akeetalo konna kalaga ekigenda mu maaso kyakwetegekera kyoto. Bano baatandise na kuŋŋaanya nku n'essanja ebyokozesebwa. Twabadde tulina okusomba amayinja gano anti kwe twabadde tulina okutuula ng'abakulu batusomesa. Ekyoto kikumibwa budde nga buwongeeredde ddala nga bonna bamaliriza emirimu gyabwe egy'olunaku era nga zaagenze okuyingira ssaawa 2 ez'ekiro nga ffenna tukuŋŋaanye tulindiridde abakulu bye bagenda okutusomesa. Jjajja Mwami Clement Saazi ye yakulembeddemu eddimu lino era nga yatubangudde ku bintu ebitali bimu. Ate n'abawi baabwe ab'amagezi emirundi egisinga zaabanga mpewo yabanga mizimu. Olw'enkuza y'abaana ennambulukufu tukitegedde nti olumu byayawulwangamu okusinziira ku ki ekigenda okusomesebwa. Mu abakulu ng'ebyammwe biba byanjawuloko era ekyoto ekyo kye kyavangamu namulaba abasajja baabanga basajja basemaka olw'okubanga baatuulanga ku kyoto okwo ne bamubuulirira. Ku kyoto kuno kwabangako engero era ng'eyakikulembera ng'asomesa n'amakulu g'engero ezo. Kati bwe wabanga nga Ssaabasajja akuddiddemu ne bamala bakuzzaayo n'agamba kale mujje mu nvuba ne bakuta n'ogenda. Bwe watuukanga ku kyalo ewammwe ow'embuzi ng'agikuleeteranga wasoma tukasaane nti kunsa ow'embuzi aleeta ng'ow'ettooka aleeta n'olya ku kino n'oluma ku kino kwe kujjamu olugero olugamba nti owange olyanga eyasoma tukakunsa yali mu mbowa omukambwe ennyo nga tasoma tukika. Ebikokyo nabyo tebyalekebwanga bbali era wano twafunye omukisa okumanya ebimu ku byo. Koyi timpa asena mu timpa, timpa tasena mu timpa. Ekikopo kisena mu nsuwa, ensuwa tesena mu kikopo. That's right. Obwedda abavubuka babuuza ebibuuzo era nga biddibwamu. Yowaaye obadde okimanyi lwaki baagambanga nti omukazi talya nkoko? Bino nno twabitegeeredde mu kyoto. Yamugambanga nti omukazi bw'anaalya enkoko egenda ebojjabojja ku buli kamu ajja kugenda ng'abojjabojja ku buli agenda ng'ayendayenda. Kati okwongera okutegeera ensonga y'ebyoto bino twogeddeko n'ow'eggombolola ya Mumyuka Busimbi David Sendikaddiwa atubuulidde nti lino lyabanga gonjuliro ly'abaana. Okuyigiriza abaana bazzukulu ba Buganda mu buli famire omuzadde nga lyeriringa essomero nti omuntu yenna era ensangi zino bw'omusanga nga ayina empisa era ng'alimu ensa ng'alimu ak'obuntu enjogera egamba nti yatuuzibwa oba yateekebwa ku kyoto. Ono agamba nti ekyoto kino kyabayambanga nnyo okwemanyako ebintu gamba ng'obuvo obw'erinnya ly'omuntu. Neddira nseenene nti ndi muzzukulu wa Kalibbala Ensiisi oyo nga ye jjajjange owa Kasolya. Omwana n'ategeera obuvo n'obuddo era n'ategeezebwa nti ebukojjaabwo ebbere ly'oyonka oli muzzukulu wa Mbaziira ebulemu. Ayongeddeko nti ekyoto kyakozesebwanga okubuulirira omwana obutakola nsobi mu bukulu bwe. Kwe kumanya nti bwe ndituusa okufumbirwa tofumbirwanga omuziro gwo, tofumbirwanga omuziro gwa maama wo. Bakojjaabo
tebafumbirwa oba bamaama bo tobakola ki tobawasa. Ate bo abaana ab'obuwala tebabeeranga nnyo ku byoto bino. Abaana bano ebyabe eby'obuwala okusinga ennyo byabeeranga byakyama okukira ku by'abaana ab'obuki ab'obulenzi. Ensonga y'emirimu yasibwangako nnyo essira era kyali kikakata ku buli muzadde okusomesa omwana we omulimu gwe yakolanga. Abaana bano ab'obulenzi baatendekwanga nga bayigirizibwa emirimu egy'omusajja nti omusajja abeera bw'ati, omusajja akola kino. Omwana mu buvo n'ategeera omulimu okusingira ddala omulimu gw'abakadde be gwe bakola okugutwala mu maaso. Wano we twebuuliza lwaki ebyoto byakumibwanga lw'eggulo. Kubanga ekyali kyayigiriziddwa eggulo ate enkeera kyemukola ki kyemusiibako nti ebiseera eby'emisana bibeera bya mirimu ng'olwo tuli kye bayita practical. Kaakati ate olw'eggulo ne tukomawo okwongera mu bbanguliro tugende nga tweyongera ennaku zino ze tuyita sikiiru. Wakati mu kuwuliriza omukka gwayitiridde era abamu ku ffe amaaso ne gatumyuka gano ge bagamba agamyuka omutezi naye nga tewali aseguka olw'obunyuvu bw'emboozi. Agenda amutambire. Era twategedde nti ekyoto kino kiriko emizizo. Baayagalanga nnyo okuteekamu emiti emigumu eginaakuuma omuliro akasaana oba endagi. Kakati jjukira nti lwabaddeko ng'endagi eri mpola mpola kati yasigazanga eryanda nga baziika ekisike ekyo ekisigaddewo nga kye bakibikkako evvu bulungi nnyo. Kati bogenda okukyenkya omuliro ogwo gwabanga mweguli. Kyokka ebiseera bino ebyoto bino byali byadibizibwa. Akulira ennono n'obuwangwa essingo agamba bali kaweefube wa kubittukiza kubanga bikola kinene okutendeka abavubuka ku bintu ebigenda mu maaso, gamba ng'okwekuuma akawuka ka mukenenya n'okwongera okumanya ebikwata ku Bwakabaka. Twagala abantu baffe baleme kulowooleza mu mpisa nti obuwangwa n'ennono kitegeeza kusamira. Obuwangwa n'ennono kitegeeza empisa ezaffe ennansi ez'edda bajjajjaffe ze baatambulirangamu ng'okwalula abaana, omwana okufulumya omwana n'akolebwako emikolo nga yakazaalibwa. Emikolo ng'egyo omwana okumutuuza waabangawo emikolo egikolebwa, okutambula omwana buli mukolo ogwabeera. Twagala okuddamu okusomesa bannasingo ennono kye ki. Mu ngeri y'emu Emily Lakini Namutebi atwala ekitongole kya bulungibwansi n'obutonde mu ssaza Ssingo mwennyamivu olw'abavubuka abataagala kukola ne bamala ebiseera ku mikutu gy'omugattabantu. Abaana batabuse ne social media, empisa ziwedde mu baana. Siyinza kugamba nti oba abazadde tebafaayo, kubanga omuzadde yenna yandyagadde omwana we abeere mulungi, asome. Essaza Ssingo lirina amagombolola 21, emiruka 175 n'obutongole 1,235 nga ligatta disitulikiti okuli Mityana, Kassanda, Kiboga ne Kyankwanzi. Ennono ye constitution